muzza akatalekeka kino wetwali tunyumyamu ne mama mu kusaaga yagamba Spice gamba Fiiki oyo yanzalira omwana amanyi ne munnako osekamu era nze wedda Fiiki ngezaako okulaba nga musesa agume kuba tayimu gyeri ejja maaso okwongera okunyolwa naye ofuna akadde omwenyako Fiiki newona batonatuuka kuba ready funa gwewesibako zaala abaana Fiiki zaala era mukadde kyemmanyi mu bintu ebimulumye mu bulamu bw'ensi eno kuba yakiŋŋamba mukusaaga omanyi asaaga nagamba Spice gamba Fiiki oyo era bambi mami afudde bimu ku byafudde kansa era dokita nayogerako naye kubanga ku dokita abadde bamujjanjaba abadde dokita wange yatuwa amawulire amabi n'atugamba Spice mukadde oyo taweza myaka 2 nawulira bubi nnyo nenga nina essuubi neŋŋamba Fiiki mu myaka 2 egyo gye bakuwadde noonya gwe weesibako zaala abaana. Alright, yes, oli ku Glosh TV nga bulijjo nate era njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi nate era nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge olikinge ate era osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku vidiyo eno nga woba okoze ki nga woba ojabe nate era nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaza okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750312083 oba 0750312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Abakungubazi bannange mbalamusizza nnyo basebo ne bannyawo amannya Spice Diana sijja gamba ndi musanyufu okubeera wano kubanga tuzze mu mbeera etali nnungi naye mu byonna tumwebaza okubeererawo Fiiki okuba nti ye mwana omukulu mu maka gano omu ku bakulu obuvunaanyizibwa alina bungi nnyo naye mwebale kuyimirira naye ng'abannaluweero ne mumukungubagirako n'okwebaza abayimbi bannange bonna abasobodde okubeerawo Fiiki okuva olunaku olw'eggulo bwe twafunye amawulire. Kaseera kabadde kazibu kubanga abamu ku ffe tubadde mu festive season bwe tubeera nga tutawuka era abamu ku ffe amawulire gatusanze wala bangi bannaffe naye bafubye nnyo okulaba nga batuuke wali Fiiki mu bwangu ddala. Fiiki kyenyinza okugamba nti Katonda tawa muntu buzito bw'atasobola. Oli musajja mugumu nnyo era yongera okuguma okimanyi nti abakwagala bangi omukwano gwe bakulaze gwe mutima gwo. Mukadde waffe Mukama bwe yasazeewo kubanga mukadde abadde mukwano gwange nnyo nga tukuba olwali nga tunyumya era mu mazima ga Katonda ebbanga lyalwalidde nze mbadde ndowooza kale alinayo omwaka kuba wiikisi 2 emabega nagenda omukyalira ne tunyumya ne tukuba olwali nandaga nti atereddemu naba nga nkubira kasimu nangamba Peter my friend teredde kati ndi mulago kati kiri bwe kiti ngazzaamu amaanyi naye kyatukubye wala okulaba nga Mukama akututte mangu ddala era mu bingi ennyo omusawo abadde amujjanjabi yatugamba mulwali nagamba Fiiki olaba mukadde bw'abadde kola buli kisoboka byonna ku byokoze ebingi kuba Fiiki ajjanjabye maama we bambi Fiiki akoze buli kimu walaba nti mwana mulenzi naye Fiiki akoze buli kimu ng'omulaba newe yandibadde nga si mugumu agumawo
Fiki webale kubeerawo maamawo, webale kwagala maamawo, Fiki webale kuzimbira maama nnyumba. Mama wa Fiki ne maama wange beemanyi gye baakulira eyo ku kyalo gye nakulirako ekabalagala eyo, naye maama yali annyumiza embeera gye baabeerangamu. Ffenna abaana tulinga tukuze ne bamaama baffe nga betaata buli kimu, ffenna tukolera kusanyusa bazadde baffe. Naye tewakisinze kunnumanga maama wa Fiki ku myaka emito okufanga ebimu ku birungi Fiki byamutegekedde tabirabyeko. Banange tubonaabonera munongo mu bulamu buno, naye nga byonna obikola muzaddewo abeere musanyufu, kubanga betukolere nawe berekereza obulamu akukuze. Naye nawe n'ogamba kankole nnyo maama wange byataafuna bimutuuseeko. Fiki webale kuzimbira maama nnyumba, nagirabako ng'otandika nenkusanyukirako, ndi musanyufu okuba nga ngirabye ng'ewedde, naye kibi nnyo talisuzeemu bbanga ddene nnyo, n'atleast afudde musanyufu nti okimukoledde, nga takyekoledde, nga teri muntu mulala okuleka omwana we gwe yeekoliza. Maama abadde muntu wa kusaaga nnyo, ate ng'omuntu alina essubi nga mugumu, nga olaba ali mu bulumi naye ng'alisaagiramu kubanga bamugumu. Naye Mukama bw'atyo bw'asazeewo, tusaba Mukama amuwummuze emirembe, ebyamusobako byonna amusonyiwe. Nammwe nabasobodde obeererawo Fiki, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Sijja kwogera bingi nnyo kuba siina nnyo mutima mugumu ku muntu gwe mba mbadde mmanyi ng'avudde mu maaso. Amaboko gange nga ngenda gatuusa mu bbanga ttono nnyo eri family. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mukama abatukuuma. Pozza akatalekeka. Kino wetwali tunyumyamu ne maama mu kusaaga yagamba Spice gamba Fiki oyo yanzaalira omwana. Amanyi ne munnako osekamu era nze wedda Fiki ngezaako okulaba nga musesa agume kuba tayimu gye eri ejja maaso okwongera okunyolwa naye ofuna akadde omwenyako. Fiki newona tonatuuka kuba ready, funa gwewesibako zaala abaana Fiki. Fiki zaala era mukadde kyemmanyi mu bintu ebimulumye mu bulamu bw'ensi eno kuba yakiŋŋamba mukusaaga omanyi asaaga nagamba Spice gamba Fiki oyo era bambi mami afudde bimu ku byafudde kansa, era dokita nayogerako naye kubanga dokita abadde bamujjanjaba abadde dokita wange yatuwa amawulire amabi n'atugamba Spice mukadde oyo taweza myaka 2. Nawulira bubi nnyo nenga nina essuubi neŋŋamba Fiki mu myaka 2 egyo gye bakuwadde noonya gwe weesibako zaala abaana. Fiki naŋŋamba nsiba nkugamba wano. Fiki kyali wange, temukitwala bwe Fiki kyali wange nnyo. Bwe tusaaga bwe tuseka twekuba olwali naawe nyini era tubadde twekuba olwali ne mugamba Fiki funa omukazi awo naŋŋamba nsiba nkugamba wano. But anyway, jokes aside, tusaaga nnyo nga naye tukakane. Fiki kyali wange nnyo era bambi Fiki mwagala nnyo. Fiki njagala okimanyi mu mikwano gyange oli mu basooka kubanga Fiki ye muntu ankubirako n'ankyekingako. Fiki ye muntu akubira n'agamba Spice oli wakanzijaawo navuga emmotoka. Fiki akubira kati nga mami wabadde omulwadde n'agamba Spice mpulira bubi namugamba Fiki guma. So ye muntu abatuuze bagambye nnyazaalawo mu byokuleetawo kajjokaako naye jagadde kale mu bya serious Fiki bambi noonya engeri yonna banayinza sinneetuuka. Ne Fiki akimanyiiko naye ngenda kukwatira wamu ne
actually ne Carol Kasita twakyogeddeko tugenda nnoonyeza Fiki omukyala naye ngenda sooka mwebuuzaako oba alyoke nakyo Fiki olyoke nakyo wangi sirikire muli ebinnyo kale banange jokes aside nsanyuse nnyo okuba nti buli omu afunye akamwenyumwenyu ku matama naye nga Fiki Mukama ayongere okugumya I'm here for you tuli bangi nnyo for you because oli muntu mulungi nnyo ate naffe otubeereddewo Mukama ayongere okugumya ne mama waffe omulungi awo mulimbirimbi amagoba bagata makugo Fiki osegaki amavugo. Yes, this is 1 million Uganda shillings. Nebirala tugenda kwongerako mpola mpola enkya kama bakwatireko butambula bulungi. Voice Disco Songs. Mama Spice Diana webale nnyo anena wali Voice Disco Songs. Welcome Spice Diana. Neno Spice Diana bakashitegeeza. Spice Diana bakashitegeeza. Ewali ekibi n'essanyu likola ki? Voice Disco Songs. Make a booking Mama senga abeerowayo tukkiriza. 777 Spice Diana 4830. yakwolekera omwana waffe paka ewammwe. Kiki azekenako wani akola atya waliwo agaani tewali agaani eyagamba gagatandika okubifulumya olunatuuka enkya nga mubira ku TikTok ku YouTube mwebale nnyo olugambo lwammwe